Katonda babanga akuwadde ssente tokkirizanga gw'oyita pasitawo okutambula mu ngeri eya layisi. Pasita tebamukolera lunaku lumu, naye Katonda tamukolera lunaku lumu nti akoze pasita n'amuteeka wuyo awedde. Gwe okutuuka ogandi omusajja oyo ebigambo byabuulira bingasa wangi kiba kitwalire Katonda emyaka egitaka wansi wa 20 okumukola amutuuse ku level gwe wakunyumirira. Kati ekyo bw'omala okukimanya ogandi it takes a lot, kitwala ekiwerako okukola omuntu. That anointing naawe wenyini kiba kitegeeza nti olina ogivaluinga. Naffe ffennyini tweyigiriza okuvaluinga ng'ekyo, but sometimes tufuuka basiru. We don't value what we have. Bye tulina tubimenyaamenya bumenyaamenya, kakkana notula mu kakuukulu akamenyaamenya pasita nga gy'oli nti wali okozeeyo omu, oba nga gy'oli nti bamukolera wali nga Rolex. Buli mgolaba gw'oyita omusajja wa Katonda singa akubulira byayisemu okufuuka ekyo kyali. The price has been big. Process has been big. Omutango gubadde munene naddala bapasita abatali ba bicupuli abatali bayaaye. Akati ate naffe bwe tumala ne twegattamu ebyo ebibuuzo eby'obusiru. Naawe ofuna bano 2 3 mukyaki wagizeemu gulo wakamalamu n'emyaka 2 ne pasita gy'ayita tomanyiyo. Wayi mulukayo pasita nga nnene nnyo banaye sente zaffe ogamba talidde nnyingi nnyo nnyo. Mukazi we ng'anyirira okufa obufizi. Kati badayagala abeere na mubi. Mulabanga mukyala mmwe nga musiiwufu mukikolangako ekyo. Kati waliwo abagenda nti shya nga likikolako tya. Mbabuulire kya mwoyo mukikoleranga ddala. Ne munyiriza mukyala we n'amufaananira bulungi nnyo naaba nga bw'agenda okwegomba ye kayekera gwe yeegomba. Ne mumuloga obwenzi. Pasita ne mumugemu obwenzi. Naye ate muleka ate ye mukyala we n'asibuka ina n'abeera n'amafambagala nga lubande ate mukyaki nga mulimu ebyana ebinene bwe biti ebyobubina obunene ate nga bifukakira. Mwagala pasita ayende mutereeza mukazi we ne mugandi bw'oba otunula wano wokka ekintu kyo tukikutereereza mu linnya lya Yesu.